Yo. Ndi bulungi muganda wange ogamba otya? Mbadde Egypt. Nali nagenda kuyimba shote mwagiraba. Mukama nanyamba ne ba successful. Kanakomyewo pushinga video yange bubi nnyo. Yeah man. All right. Yeah, my brother. Muganda wange. Nakatekayo video 2 days back. Ngambadde Palisa. Muganda wange nyimbye nnyo. Abantu bandaze omukwano. Tuse nenyimba nentukanga ne shares singa sikyazi postinga nga kinsuseeko. Yama nyimbira ddala. Tekintukangako nze tewali show gye bali bantimbyeko ne sitajja. Yeah, we tubanga twakkiriziganya I always appear nzija nembeerawo mu time gye twakkiriziganyako. Yeah. Muganda wange kyobomanya a breakthrough song esikayi nimbe nazo wayimba okitegeera so basi bwe yakuba hiti yasikirako ennyimba endala naye nga nze kuvadda my pace eri nti nze nta ennyimba nti nisita music mungi nnyo ananemerera ku maintaininga njagala nnyo nente ekintu kimu naye nga nsobola okukyandolinga saka kwetika obuvunaanyizibwa bwe sitasobola kukutwala okutta ennyimba nga 10 obusobozi sente ebintu biba bingi mwana ebyetaagisa so I better release one song olwe nsobola okupushinga hard. Yeah, man. Currently sijja kulimba kubanga aba producer abenjawulo bakyajinga kusinzira but nze ebintu byange bisinga esawa zino music mukola ne ba producer bakyali bange then ne tubaako gye tumemailinga mu batusingako okumanya ne baterezaamu wabawabye. Yeah. Ate muganda wange nasirikamu nga nina oluyimba luli ku trending na featurinze ku top 40 songs in Africa waliwo chat bagita OSP na featurinze ku OSP charts one of the biggest charts in Africa luyimba lwange lukwata number 40 nongamba nasirika bro. Yeah. But na featurinze ku OSP charts one of the biggest charts in Africa oluyimba lwange luli ku number 40 negomayo kubanga oluyimba luli ku 40 ate olupya olwanye nze nkuba weddings almost buli weekend mbeera ku mbaga so muganda wange mbeerayo nga nkola mbasi today. Yeah man. Challenge tuyingiramu nnyo ge mazima expenses ziba nyingi enembeera efaananako konge ya COVID-19 naye challenge gye nsinza okusanga nga nze omuntu buno obulamu mbadde mupya mu bwo celebrity life mbadde mupya mu yo nzibu ya kuhandolinga kyanetagisa time bingi byenkyalina okuyiga waliwo embeera gye nina okuadaptinga kati onsanze mu baala right now nze sibeera mu mabaala naye olwokuba nti bwe bulamu bwe nalonda nina okumanyira okubeera mu baala kyova bonsanzewo olwaleero. No, for example performances nze sibeeramu nti nzize kunywa nga bonsanzeemu nzize kuyimba saakimanyira kutuula wano mu cloud of people wedi si vibes kati kyengezaako okulaga kino kimu ku bintu ebinchalenjinga bingi nnyo byenkyalina oyiga. Muganda wange nze njogerera music wange sogerera industry yonna Minister bwaba yakirabyemu obuzibu nga ye simanyi mulayi ye yakirabye atya but music owange personally sisuubira nti oba yesitaza kuba music gwenyimba takunama awulirizibwa omwana omuto omuntu omukulu omukadde ffenna. Yeah man. Abamu ku bayimbi naddala abakyala nga olaba Winwange n'abalala abajjanga bambala obuntu bwe buti muganda wange nga bwe nkugambe njogerera music wange
ebintu by'abantu abamu simanyi ngeri gye batambuza mu bulamu bwabwe era saagala kujajinga yaman. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.